Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi empanvu, oli Katonda w'ebiwonvu, katokoleko ofuge, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi empanvu, oli Katonda w'ebiwonvu, katokoleko ofuge, oli Katonda ajjudde ekisa, oli Katonda asasira, oli Katonda w'amawanga, katokoleko ofuge, oli Katonda ajjudde ebirungi, oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, oh katokoleko ofuge, oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi empanvu, oli Katonda w'ebiwonvu, katokoleko ofuge. Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, mbalamusizaako nnyo mulinde erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'amakya amalungi, nebaza Mukama olw'aweekend empya, lunaku lwa Mande, lunaku lukulu, lunaku lupya eri obulamu bwa buli muntu agenda okunoonya emirimu, agenda okukola, agenda okutandika kyonna kyoteekako engalo. Nzikiriza Katonda nti agenda kukolera obujulizi, era eno wiiki tugiwayo maaso ga Mukama nga wiiki yakutoola bujulizi eri gwe buli ssekinoomu ali mu kifo kino awuliriza Morning Breakfast yonna gyekusanga ku bugazi bw'ensi eno. Nzikiriza nti Mukama ali naawe, naawe kkiriza nti Katonda waali ali naawe. Ye Katonda ajjawo ensozi bw'azivunisa obusungu bwe nazo ne zitamanya. Wiiki eri Katonda yatuddiramu ffenna, buli muntu oli freely gy'oli, toliiko kunenyezebwa, tambula ng'omanyi nti omukono gwa Mukama weeguli bwe gufuka mu bulamu bwo yonna gy'oli. This is Morning Breakfast. Amakya gayo tuze nekyawandiikibwa kivudde mu kitabo eky'Abefeso. Abefeso essula 4:25 gamba nti kale mwambule okulimba, kale mwambule obulimba, mwogerenga amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Abooluganda Yesu yebazibwe. Tulina okwogera amazima, tulina okweyambula obulimba. Obulimba kintu kibi nnyo, naate nfumitiriza ku kigambo kye bayita obulimba, nentunula nga buli sekita erimu obulimba. So weewala okulimba. Okulimba tolina kyofunamu bw'oba olimbye ebiseera ebisinga, naye ate bw'otalimba tolina kyofiirwa nga tolimbye muntu. So omuntu atwala ng'okulimba ekintu kiri awo fafa. Obulimba buli buli kifo, obulimba buli mu byebufuzi, kyobola nagala obulimba buli mu buli sekita. Ebyobufuzi birimu obulimba. Bw'oyingira mu sayidi eno erimu omukwano, abaagalana bajjudde obulimba. Bw'oyingira mu bizinesi, abatambulira mu bizinesi, abakola bizinesi zijjudde obulimba. Oba okitegeera? Bwe tugenda mu makanisa, bano bannabbi ab'obulimba, simanya bano bankola byamagero, bannaye muli obulimba. Menye kindeke ki nadde ensi yalinga n'omuntu omumeseji y'obulimba naŋŋamba bannange bw'ogendako mu malwaliro wali obulimba, naŋŋamba nti nze nafunako results nga za bulimba naye nga bava kunkebera. So ekyawandiikibwa kigambye nti kale mwambule obulimba, weeyambuleko obulimba. Bannaye obulimba buli ku masimu, obulimba buli ku masimu, eyo nayo sekita eri awo. Oli n'alimbira ddala munne
sigenda kunnyonnyola bye balimba kuba sizze kukola kikugulumiza sitaani. Obulimba bwa sitaani okuva ku lubereberye. Sitaani ye taata w'abalimba, yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kugambye obulimba buli mu marriage, obulimba buli mu relationship, obulimba buli mu business. Oli nagamba nze ngenda kuwa kiro 10 buli lunaku naye nga nzikuwera ku low price, toddamu kugula eyo bakuseera, naye nga takuwangako kiro ziwera 10. Ogenda kulaba byokola tebitambula, ebipimo byo tebivaayo bulungi, kumbe onaakuwa ku low price naye ate kiro zakuwa teziwera. Obwo bulimba. Ekyawandiikibwa kigambye nti kale mwambule obulimba. Bw'omala ne weeyambulako ekyambalo ky'obulimba, weewala ate okutambulira mu balala abalina ebyambalo eby'obulimba. Ogambye obulimba buli everywhere. Omuntu n'ayogerera ku ssimu n'akuweereza text message n'agamba bannaye nze natuuse dda, I've been waiting for you but I don't see you, where are you? Naye ng'ayogera ebyo omwateesezza okusisinkana taliwo. Kafuta n'agamba nze ninye n'importance zeeyo naye sikulaba, naye katanaba kutuukawo. So weewalire ddala ekigambo ky'obulimba mu kamwako. Olunyi lugambye nti mweyambula obulimba, ne lweyongerako nga lugamba nti mwogerenga amazima buli muntu ne munne. Simanyi lwaki okwogera amazima eri buli munno, ng'omwana w'omuntu eri munno kikukalumiriza. Ate nga nkugambye nti bw'oyogera amazima toyina kyofiirwa. Bw'olimba ofiirwa kinene, bw'otalimba toyina kyofiirwa. So weewala okulimba gwe mukyala awulira eyo ningi breakfast naawe omwami ali eyo. Abamu mulimbye emyaka bannaye obulimba nage buli mu sekita. Bwe tutuuka ku birthday parties abantu mulimba. Naye jjukira kibi eri mu maaso ga Katonda era takisanyukira omuntu okulimba. Noyimirira kazina neebaza Mukama yeebale. Amanya gange nze Emmanuel nzize kuweera Mukama obujulizi. Nawezezza eggulo emyaka 23 ne bakuba enduulu, naye n'abakuba enduulu n'obugalo balabira ddala nti okyusizza. Wali 23 wandibadde walina kubeera wa 33 naye nga tofuniramu ddala mu bulimba. Tolina kyofuna eri ebulimba. Ne bw'olimba emyaka n'oyimirira akazindaalo k'ekkanisa n'owanika emikono waggulu n'osinza, end of the day n'oyogera obulimba, kibanga ayozezza n'oyanika muki, kibanga ayozezza engoye n'oyanika mu ttaka. So sitaani okuva ku lwebere ye taata w'abalimba. Gwe buli lw'olimba manya okolera sitaani publicity. So weewala okulimba gwali eyo mu buli kimu. N'oguza munne ennyaanya envundu n'omugamba twala ezo nkweddeko n'ennyongeza nnyingi, naye nga naawe okimanyi omuwadde nvundu. Obwo obulimba obulimu n'obubbi. Weewala okulimba bannaye. Obulimba buli mu batunga engoye, abatunda engoye, abamakanika. N'otuuka okukanika emmotoka yo n'omugamba bannaye yafudde kino nakino naye ng'omanyi olimba. Oli nano n'engoye ze ku kyalaani n'omugamba engoye zo tezinnaggwa n'omulimba. Neebaza Mukama Katonda ayogedde okuyita mu kigambo kye eri ffe, agambye tweyambule ekyambalo ky'obulimba. Gwe bw'oba omanyi nti otambulira mu kulimba, olimbalimba mu buntuntu bw'olaba ng'obutagasa obwo obutonotono bumayina, obuyita bumayina, manya nti oliko omwoyo gwa sitaani ogw'obulimba gukutambulirako, weetaaga kusumululwa. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza oyogedde okuyita mu kigambo kyo eri ffe Mukama. Ogambye tweyambula obulimba. Katonda ow'ekisa nkowoola amaanyi go
nkowoola ekisa kyo eri buli mukyala buli mwami gwesaba naye mu morning breakfast ku makya ga leero. Katonda ow'ekisa oyo abadde ati alina obulimba, Mukama nkwegayiridde amaanyi go gamusisinkane gamukomeko, omwambuleko ekyo ekyambalo ky'obulimba. Oyo alimba awatali na nsonga, n'alimba ebitaliimu, n'akaayana mu by'obufuzi naye ng'alimba bulimbi, n'akaayana mu bintu ebimu abamu balimba nga bye balimba biri ku bo ku bizinesi zaabwe, abantu nga balimbira ddala. Nkwegayiridde omusumba omulungi, sisinkana omukyalo oyo, tusisinkane Mukama. Ffe ababadde batambulira mu kulimba n'okulimba abalala, Katonda olw'ekisa, abantu abatakyalina mazima agava wansi wa lulimi lwaffe naye nga tutambulira mu kulimba, tutambulira mu bulimba obw'abalala bwe batulimbye, tukwegayidde Mukama, ekisa kyo n'omukono gwo weebiri n'amaanyi go. Katonda ow'ekisa, amaanyi ago gakome ku mukyalo oyo, gamwambuleko ekyambalo ky'obulimba. Amaanyi go n'ekisa kyo n'omukono gwo bikome ku mwami oyo, ekimuleetera okulimba, ekimutambulira mu bwongo bwe nga ye bw'aba talimbye tawulira mirembe, bw'aba tanyumiza ku mboozi ya bulimba taweerawo, bw'atuula mu sosayate atandika okunyumya ebiboozi ayagala kunyumya ku bya bulimba. Nkwegayiridde musisinkane Mukama, omukomeko omukono gwo ogw'amaanyi, amaanyi go Mukama bimwambuleko ekyambalo ky'obulimba. Kwe kusaba kwange Mukama, buli muntu yenna abadde ayambalwa ekyambalo ky'obulimba era ng'atambulira mu bulimba, ng'oluusi naye yennyini bamulimba olw'okubanga naye ayagala nnyo okulimba, ate be bamulimbye naye n'abikkiriza. Nkwegayiridde ekyambalo ekyo tukyeyambula, akyeyambule, tukyeyambula ku bulamu bwaffe, tweyambula ekyambalo ky'obulimba, twambala ekyambalo eky'amazima, twambala ekyambalo eky'amazima, twebuulire nga ffeka na ffeka eby'amazima Mukama okuva gy'oli. Omukono gwo gwe guba gutusumulula, amaanyi go ge gaba gatusumulula, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge gaba gatwambulako ekyambalo ky'obulimba, twambazibwe Mukama ekyambalo eky'amazima ku mazima eri bannaffe ffekka na ffekka. Kwe kusaba kwange Mukama, weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe addamu okusaba. Ffenna neddamu nti amiina. Ayagala okukateeka emikono bagamba nti ayi Yesu, sikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose, amanya gange gano gaddemu nate googere neera mugamba nti Yesu, amanya gange gano gage mu bitabo eby'obulimba, ebitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebyokusiraana, ogawandiika mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala n'okwogera ng'amazima eri buli muntu yenna. Amiina. Nzemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereza, akumpeera omukisa, akuwambaatire, otambulire mu makubo ge agataliimu obulimba wadde obukuusa, mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bampeera omukisa, bajagalire olunaku olungi, wiiki ennungi ejjudde obujulizi, mu linnya lya Yesu. Emmanuel.